kansooke obbalamusaako mwenna abampuliriza gyendi mikwesesenga bulijjo Uganda at large era ekinje namaze dde okubeera nga nkijjako zikometa yaffe bwetyo muganda wange etunudde musiga eddamuzi wamu ne Uganda Law Society mujebaliko gyonna gye mutuusaako engalo nange munnange nkola egisobose era wakati awo mukulafuubana okulaba nga eggwanga litereera liva mu buwambe munnange semakadde nga ye president wa Uganda Law Society aliko musajja wattu agezaako buli kimu kyasobola ku saidi ye kubanga Uganda Law Society kale nze nagiwuliranga naye nsuubira okuba nga bannayuganda bangi bayita bamanyi nti Uganda Law Society gyeri. In fact waliwo n'omuntu eyakomentinga nga agamba lumu ku mukutu gwa X nalabako comment ng'oli agamba kati Uganda Law Society egasa ki erina buyinza ki simply because nti tewabaddewo muntu atulaga buvunaanyizibwa bwayo naye okuva olikiri nti munnange okiraba nti Uganda Law Society naawe oba okitegeera nti abagiteekawo n'okubeera nti nno semakadde mwasinziira okubeera nga akuba emmeeza kitegeeza nti era erina eddoboozi n'obuvunaanyizibwa bwayo babumanyi naye waliwo abaabumaamira bagezaako okubeera nti nno akuba kyayita independence wabeerewo independence kwegamba obwetwaze mu buli ofiisi naddala bwe kijja kukubeera nti munnange amateeka galina okubeera gakwasaganyizibwa mu kkooti n'ewalala yonna ku bekikwatako eyo wabaddeyo emiranga mingi nnyo kakati semakadde munnange avuddeyo n'abulastinga omu ku bajjaaji be mumanyi obulungi Sekaana era ono agamba nti y'omu ku abo abalimisa obwenkanya okubaawo Isaka Semakadde president wa Uganda Law Society bw'atyo alonkinze attack obulumbaganyi ku mulamuzi wa kkooti enkulu Musa Sekaana agamba nti ono undermining judicial independence y'omu ku abo abalemisezza essiga eddamuzi okubeera nga liyimirirawo ku lwalyo mu kusalawo era nga ono Sekaana yeekobaana n'abamu ku ba influential figures abamu ku banene okusobola munnange okutemera ettaka ku legal fraternity okutemera ettaka ku bwenkanya kati mu statement Semakadde gyafulumizza nga awagirwa bammemba abalala aba Uganda Law Society 14 Semakadde avumirira kye yayise judicial aberration oba kye wandibadde ovunjisaamu nti okuva ku mulamwa oba ku ekyo ekituufu ne mukwata ekkubo oba n'oliidinga abantu oba n'okola ekintu ekikyamu n'oleka ekituufu era nga kigendereddwamu munnange kusirisa balooya ng'eddoboozi eryawamu nga bakuŋŋaanye kakati bino byonna bijja bitya bino byonna tulina okuba nga tubibabuulira ekisooka kubanga mumanyi entalo eziri eyo abantu ze balwana oyinza okwesanga nti batono nnyo abayinza okubeera nga bamanyi entalo ezo nga babiwulira buwulizaawo bwe batyo tebasobola kubeera nga bannyonnyolwa ddala biki ebiri eyo mu Uganda Law Society biki ebiri mu professional gatherings ez'abalooya ddala babakkiriza okutuula nga bo balooya boogere ku nsonga
ez'omugundu oba kati gavumenti ekiraba ng'ekyomutawaana ennyo nti tebagenda kubeera nga babakkiriza nga balooya batuuse ku mutendera ogwo ogw'obutabakkiriza na kutuula nti tusuubira okuba nti balinawo olutuula ennaku z'omwezi bwe ziti. Kaakati omulamuzi muyite mu kkooti, omulamuzi ayise injunction era okukakkana ng'ate anti mu mateeka bagoberera mateeka. Kitegeeza nti kakati olwo omulamuzi gwe babeera bakozesezza mu ekyo era ng'essaawa eno yesekaana abeera afuuse musota era bamaze okubeera nga naye kennyini tukitegeera nti y'omu ku abo abakozesebwa kubanga munnange era okutuusa awo w'oli olina okuweereza masita anti enkyakugoba timulaba ebituuse ku mulamuzi wano Farida Bukirwa ebyamutuukako temubimanyi mbadde nga nzija mbibabuulira emabegakaawo. Kakati enkola ya Save My Job kitegeeza tewasobola kubeerawo independence mu judicial system eya Uganda. Bino bijja bitya? Olutalo luno luli kuki? Munnange bino biva ku temporary injunction. Bagamba temporary injunction kiba kitegeeza nti ekiragiro kya kkooti okuyimiriza ekintu kyonna kiba kisongeddwako nti ekyo kigira kiyimirira. Kakati munnange eno temporary injunction kwegamba ekiragiro kiba kyakaseera buseera era nga kino kyayisibwa omulamuzi Sekaana nga kiragira nti extraordinary general meeting oba gye bayita EGM eya Uganda Law Society tetuula teriiyo. Kati meeting eno ekigendererwa kyayo kyali kyakutunula wakuba ttooki mu kutiisibwatiisibwa obulemesa obwetwaze obwesiga eddamuzi omuli n'ebbaluwa namutayiika okuva eri General Museveni eyali eragira Chief Justice okubeera nti nno ayingira mu nsonga za kkooti. Kugamba nga buga nti kkooti esazeewo bweti Chief Justice n'agaana nedda. Okitegeera. Kakati injunction eno yayisiddwa omulamuzi Sekaana okusinziira munnange ku Ssemakadde agamba nti eno bagirabenga okulinnyirira eddembe eriweebwa ssemateeka eri abantu wamu n'okubeera nti nno bakwatagana era beeyabye nga bwe bandibadde bakikola okusobola okulaga obulumi bwabwe ku buli ensonga. Ssemakadde agamba nti waliwo ekkobaani, waliwo omukago gye gwayita Unholy Alliance wakati wa mulamuzi Sekaana Attorney General Kiryowa Kiwanuka okukosa ne Senior Uganda Law Society members okuli Ruth Sebatindira wamu ne Nora Matovu Winyi. Era nga bano muganda wange bafunvubidde okulaba nti bamanipulatinga oba okwefuga okulonda okujja mu Judicial Service Commission. Kitegeeza baagala kubenga kutambulira ku ntoli zaabwe batyo nga bwe kiri mu gavumenti ya General Museveni. Naye teweerabira nti bino byonna muganda wange byonna nga bwe mbikunnyonnyola obulumi bwonna obwo buva mu kubeera nti nno mmwe mwalemwa okukikkiriza nti Uganda erina okufugibwa abantu ab'enjawulo, omuntu afuge ebisanja biggweko agende. Era byonna byonna bikiriza sisitimu kakati abantu bagituulamu ne bateekamu bakkaada baabwe kye baagala kye bakola. Omuntu amaze mu buyinza emyaka katugeze 20, 30, 40
kitegeeza buli muntu yenna abeera amumanyi era babeera bakolagana baatuka okubeera nga bakola alliances era batuula ne bateesa ebintu mukama wa bye byabagambye. Katulaba Ssemakadde ye akugamba nti omulamuzi Sekaana waliwo omukago wakati w'omulamuzi Sekaana ate ne General Kiriwa Kiwanuka, Senior Uganda Law Society members nga Ruth Sebatindira okukosa ne Nora Matovu. Abo muganda wange balya mu kimu era bonna bakolera omuntu omu. Bw'ayogera ku ebyo bajja mugamba nti gwe emu ku weaknesses za leadership kwe kublastinga. Gweyagala nnyo kublastinga naye kublastinga kimuganda wange kubanga awo judicial system eri very delicate ate nga fenna gitutunuulidde okutaasibwa. Bakubyeko ettaka okoze otya? Omulamuzi ajja kuntaasa bankoze batya? Bandeepinze siina bwogerero oli ataddeyo sente nnyingi nnyo nja kufuna obwenkanya. Okitegeera batubbi akalulu kooti jasalawo nti ki nga mawanga amalala nti akalulu kaddibwemu. Ssemakadde musajja wattu mukugezaako naye okulaga nti bamembers ba Uganda Law Society balina nabo omugaso, baleme kubeera nti babatwala butwaza awo nti babateeka mu kiraalo. Bali bye basalawo biki ebigenda mu maaso nti they run the system. Bano baliwo just kufacilitatinga bulimba mu kooti nti lawyer bamuwaddeyo wali akasente n'alaba mulamuzi ne biggweerawo ebityo. Era nabyo byagezaako okulwanyisa. Kakati ye agamba nti baali badde baboycottinga, baali badde tebagenda oba tebeetaba mu Judiciary's annual opening of the new lawyer event. Baali badde omukolo gwe tebagwetabaako era ng'agamba nti kino kigenda kwongera okulaga nti mu butuufu waliwo okwekengera mu ssiga eddamuzi wamu ne mu sisitimu yonna ey'amateeka wano mu ggwanga. Kale munnange bw'atyo Ssemakadde nga akuba omulanga eri baligo practitioners bonna tibandibadde balwana bwezizingirire, bali badde balwana bwezizingirire baleme kukkiriza munnange newankubadde nga waliwo obwonkenke bungi nnyo balina okulwana obwezizingirire nti bo munnange nga balooya mwe beegattira mu Uganda Law Society baba ne kye bayita obwetwaze baleme kubeera nti bakontrolingira abantu abalala. Era n'alabula nti censorship wamu ne collusion bino munnange bya bulabe nnyo eri enfuga etambulira ku mateeka rule of law, nti okulemesa wamu n'ekkobaani ebikolebwa abantu abamu abali badde munnange bayambako enfuga ey'amateeka okubeera ng'egenda mu maaso, nti bino kitegeeza nti bigenda kuba bikosa butereevu enfuga ey'amateeka era birimesa rule of law.